Aya, olunaku lwa leero actually okutandika olunaku olw'eggulo ebibadde bitambula eby'abayimbi Eddy Kenzo ne munne Rema Namakula. Bano nno nga babadde bafumbo mubimanyi ebyo saagala kubiddamu nnyo. Olunaku lwa leero ye omuyimbi nga yabadde omwami Eddy Kenzo yavudde n'atangaaza ku nsonga y'okwawukana kuno era ng'ayita ku mutimbagano gwa Facebook nga gwakozesa gwa Eddy Kenzo nga guno guli verified by Facebook. Avudde n'akola posting empanvu naye ng'ekyobuwanvu kivuddeko ng'ekwata nga eri touching nnyo oba ng'ekwasa ennaku naddala nga gw'oli eyo nga wali interactingzeeko ne bombiriri bano Eddy Kenzo ne Rema Namakula nga tebali ku public platform nti oba bazze kuyima mu kintu oba bazzeewa wabula ng'oba obasiŋŋaanye mu maka gaabwe ag'esseguku. Wabaddewo connection eri awo wakati waabwe naye kibi nnyo nti obufumbo bwabwe bambi tebusobodde kuwangaala nti kakati buweddewo officially. Eddy Kenzo ng'ayita ku mutimbagano gwa Facebook avuddeyo nakkiriza nti kituufu bo baawukanye oba obufumbo buweddewo era n'agamba nti ye Eddy Kenzo kino yabadde agala kiteeke ku record nga yali kigenda ku katambi ka video naye n'atasobola. Kino nno kitegeeza nti agezezzaako okukola video nga wagidiriitinga nga wagiggyamu nga natesaana paka wawandiisa obuwandiisi. Post ebadde mu Luganda n'Oluzungu nga byonna bibadde mixed up. Ebadde mpanvu naye Eddy Kenzo agambye nti okuva from day one abadde ayagala Rema Namakula era ng'akimugamba enfunda n'enfunda eziwerako era wabula kyatamanyi nti oba Rema abadde akikkiriza nti kituufu Kenzo byamugamba abimiininga nti ebyokumugamba nti amwagala naye ye abadde amwagala era akyamwagala. Eddy Kenzo avuddeyo n'agamba nti asabye Rema nti waaba ava mu maka gaabwe ag'esseguku akwatemu buli kyawulira ayagala atwale kuba ekisooka kya byonna nti ebyapa by'amataka ag'enjawulo mu Kampala mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, kaadi z'emmotoka, ebizimbe n'abaana be bonna asinga okubimanya ye Rema era musabye nti waaba ayagenda mu maka mu bufumbo bupya bwagenda okukola n'omwami Ssebunya amusabye atwale buli kyayagala oba mmotoka oba nnyumba oba kiki ye buli kyawulira nti ayagala okutwala akitwale tagenda kunyiiga era n'amusaba n'amugamba nti n'ebyo ebisigaddewo by'abeera alekeddewo Eddy Kenzo abimuterekere paka nga Eddy Kenzo afunye omukyala omutuufu gw'aneesiga nga wabadde yeesiga Rema Namakula. Kaakati nno kino nno kitegeeza nti Rema wa ddembe okutwala buli kyayagala okuva eri Eddy Kenzo nga tewaliwo kusika mugwa gwonna era amugambye agira bimuterekerako paka ng'afunye omuntu omutuufu omulala. Byamugambye bibadde bingi era asabye omwami Ssebunya asabye omwami Ssebunya aleme kumuwalana kuba ye tamuyinaako si mulabe we n'akamuwa amusanganga amubuuze kuba ebyensi bireme kubamalamu kuba ebyensi byonna biggwawo. Era mu posti ye ndabamu wano ng'agamba nti tewali waba Katonda yasazeewo okubeera nti naye ekisinga kya byonna nti waliwo badde balwani. Era Eddy Kenzo asabye omwami Ssebunya kati nga ono ye bba wa Rema omupya amusabye obutakuba ku Rema kuba nti newankubadde bazze bafuna okusoomoozebwa mu bufumbo bwabwe wakati wa Rema ne Eddy Kenzo naye ye Eddy Kenzo agamba tavangayo n'akuba Rema luyi na lumu era tavangayo n'amuyombeseza mu lujjudde lw'abantu wabula babadde badda mu kisenge ne bayombera eyo nga of course nga omanyi obufumbo bwonna nti mubeeramu okusowagana na buli kimu nga mumanyi mwena ebya relationships naye ebyo bibaddewo n'asaba naye kyasinze okussaako essira agambye nti waliwo ababadde balwana okulaba nga obufumbo bwe buggwawo era abakyalwana okulaba nga Eddy Kenzo ava ku ddala lyaliko
adde ku ddaala erya wansi ddala. In fact agambye nti waliwo abalwana nze nzire ku street gye nava emyaka egiyise. Agamba nti amaanyi kituufu ku nsonga eno gamuwedde era ye yakuzibwa tamanyi kulwana ntalo wabula ebyo ebintu byonna abikwasizza Katonda. Okuba kudda ku street gye yasookera ajja kuddayo kuba ye mwana wa street.